GTV for unity and development. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abalabye baffe abalungi abatwegasseeko mu budde buno obw'ekitiibwa ku ssawa yaffe n'endagaane nga bulijjo tuba tuyingiddewo mu pulogulaamu ya da'awa akanyomero ebirungi by'obusiraamu. Mukkirize mbabuuzeeko n'ekiramuso ekikyasinze ebiramuso byonna nti ekyatuweebwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kiyita ku lulimi lw'omubaka wa Allah nabbi waffe omulungi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV kooli ngera bulijjo lutimbe gaggadde tuba tuyingiddeko nze mukwano gwammwe mutabani wammwe Hamza Murushidi Busulwa, Sheikh Hamza Murushidi Busulwa, President wa Kigoloba Matali Group Limited. Tuba tuzikomyewo kubanga twejjukanya ku bikwata ate ku busiraamu bwaffe. Njozayoza mwenna abafunye ebirungi mu wiiki gye tukubye emabega nga yenna afuniddemu ekirungi tukwebalizaako Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin. Naawe afunye okusoomozebwa okwenjawulo tugamba nti gumiikiriza era tukuwa ekikubagizo ekisinga ebikubagizo byonna nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Programu ya da'wa akanyomero ebirungi by'obusiraamu bye tutambula nabyo kasita ndaba ku lutimbi luno gaggadde olwa GTV tuba tuzze n'ebirungi biri mu ddiini yaffe Isiraamu. Kamera kuliko muganda wange Rashid Kiwanuka okulaba nga programu tutuukako kyannawadda tutuukako bulungi ate era Hadiyu Muhammad ne Shesenkai wamu ne ttiimu ennene babeerayo eyo mu control room okulaba nga buli kimu kitambula maridadi saana. Tuyozaayoza buli omu afunye ekirungi, bantu bafunye ebirungi shukuru mpitirivu Kamala ne mu ngeri ey'enjawulo kanjozeeyoze Sheikh Sulaimani Gugwa, Deputy Ambassador we Saudi Arabia. Ewe bali kutuuka ku kkula eryo kwebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala. Tukwagaliza obuweereza obulungi, tukwagaliza obuweereza obulungi era Allah abeerenga akukwatirako mu buweereza bwe. Na buli afunye ebirungi byonna nawe mwenna tuli wamu nammwe era tubasanyukiddeko. Tugenda mu pulogulaamu yaffe ey'olwaleero mukkirize mbajjukize nti twayingidde Dhul-Qaada, tuli mu mwezi ogw'e11 mu mbala yaffe eno ey'ekisiraamu oba gye bayita Islamic calendar. Nabwe kityo bwe tuyingira Dhul-Qaada ensonga zibeera bbiri. Ensonga esooka ebeera ya hijja. Tubasaba buli omwana akola hijja okweteekateeka obulungi, sasula ebisale ebyakusabibwa gy'ogenda okutambulira. Abagenda okutambulira ku Uganda Muslim Supreme Council, abagenda okutambulira mu Kawuthara n'abagenda okutambulira buli wamu, sasula ebisale ng'obudde bukyali kuba tuli mu pulogulaamu ya hijja. Then abatasobola okugenda Makka, abagenda osigala e Uganda, naffe tulina ekyaffe ekyokukola. Ke kaseera otandika okusevinga akasente ko mpolampola ku lunaku luli olw'e10 yawmun nahal lwe tusala salatul Eid, obeere ng'obaako naawe ekisolo ky'osala. Tulekeraawo okwessaamu embeera nti tugenda kulinda nnyama y'abatake, tugiyita nnyama y'abatake. Abatake ku luno tebaasaze ku nte, lwaki tulinda batake? Ate nga abatake ente ze basala bazisuubula wano, bazigula wano ku mmwe. Nedda basiraamu tukyuse mindset. Beera nga weteekamu olwaleero olabidde pulogulaamu eno nti ogenda kubeera mu basala. Kisoboka, it is not too late, si kikeerezi ogaye nti ngenda kusala
obusobozi bwange bwante omusajja ente eyegattibwako abantu 7 naye tekitegeeza nti nno balina mumala kuwera 7 ente okusalibwa n'omu asobola okugisala lillahi azza wa jalla. Allah bawadde ku ssente osobola n'okusala ente ezisukka mu 2 esukka mu emu n'osala ente 10. Ibrahima alayhi salatu wassalam tulaba yasala ente 10 yasala ente 10 n'asala embuzi 10 nga omuntu omu. Nabwe kityo naawe atasobodde kwegatta ku nte osobola okuyimirira omuntu omugisale bwomu. Abasobola ogyegattako bantu 2 3 musobola ogisala tekirinaamu bwa haramu. Abantu 2 3 nte ya bukadde 2 buli omu n'aleeta emitwalo 7 ente ne mugisala abantu 3 tebalina kumala kuwera 7 tebalina kumala kuwera 7 then we baba baweza 7 era tekirina buzibu neki buli omu abeere nga asala. Fattakullah mastata'tum tutye Allah okusinziira ku busobozi bwaffe. Obusobozi bwe buba nti no bwakusala nte 10 musajja gwe mukyala gwe tya Allah saleze nte 10 ku yawmun nahal. Oba nga obusobozi bwe bwantemu omusajja omu beera ng'ogisala wekiba nti olwaleero abawagizi b'emipiira oli abeera omu olw'okuba awagira Arsenal n'agamba nze Arsenal bwetwala ekikopo ngenda bateerawo ente bw'omu nga n'agitaddewo musiraamu just lwa Arsenal naye nga talina kufunamu mpeera kuno wa Allah. Naye ate gwe naawe ow'embuzi anaasala embuzi ndiga era nga weeteekateeka kati osevinga omutwalo gwogwo olabe ekisolo ky'onoosala insha Allahu taala. Tunagenda otutuuka mu Dhul Hajji kati lwaleero tukyegeza tulina omwezi gumu ennaku 30 oba 20 siryawo mu 3 okuba nga tutuuka ku lunaku luli. Ne woba osandise sevinga mutwalo obeera mu banaasala ne woba ogambye kusevinga 2 era ojja kubeera mu banaasala. Ekikulu ng'omubaka sallama we yatugamba nti innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Tutereze enniya zaffe tubeeremu abo abanaasala obulungi bwonna budda gye tuli. Allah tegeeza eyo ennyama tagyetaaga wadde omusaayi era tolinawe wali omusaze n'omugamba ai Allah watugamba tusale kaakati kilo nasa z'embuzi 5 naye kana akasambi konna kakonedda. Ye Allah atwagala mu taqwa atwagala mu kumutya atiyagala tumutye. Nabwe kityo baganda bange naddala mwenna abalabi baffe abali ku GTV tuli mu kaseera ka Dhul Hajja Dhul Qaada tuli mwezi gwa Dhul Qaada mwezi gwa 11 mu mwezi ogwe 12 tuba tulina okusala ebisolo. Yenna nawe abadde tannafuna kirowoozo kisala please teeka mu nniya tuve ku byokulinda bali batusalira abawarabu abaki nabo balina ebizibu byabwe era nabo beerekereza ne basala nawe osobola okwerekereza n'obeera nga osala duhiya yo. Tugeze ku topic tuli kuyunga Oluganda ako ebadde wasuya yaffe ey'olwaleero kubajjukiza nti tuli mu Dhul Qaada. Dhul Qaada erimu kugenda e Makka kweteekateeka okugenda kulambula ennyumba ya Allah. Ate ababa batagenze naffe tulina ibaada zaffe ze tulina okukolera wano e Uganda. Tuli mu kuyunga Oluganda ng'era twalaba emigaso egiri mu kuyunga Oluganda twagimaliriza mu dalasa yaffe eyayita. Mujukirize olwaleero tutandike era tukyali ku kuyunga Oluganda. Leero kye tugenda okutunuulirako al-mudahar ay mudahir adamu silati rahim ebyoyoleka ebiraga nti nno omuntu tayunze Luganda oba omuntu tayunga Luganda byokola nga bikwanika mu njogera eriwo olwaleero nga bikulabisa nti oyo gundi tayunga Luganda. Kikulu nnyo nakyo tuteeka okukitunuulira. Oba obubonero obunaakulaga nti bimaana bino wobikola wammangu oba toyunga Luganda oba okutula lukutule bye tugenda okutunuulira oba bye tutandise otutunuulira ebikolebwa nga byeyolefu ebiraga nti toyunga Luganda. Ebikolebwa ng'ate nno byeyolefu
nga noli omwana omuto n'omuntu owaawo asobola okukimanya n'agamba naye gundi oyo alayika yeeyawula ku famire, gundi oyo takyategeerekeka oba yabaaki, bimaana tokyayunga luganda bye bino wammanga. Ekisookera ddala alina ekkalaamu ab'ekigolooba nakigolooba bannalutembe mwenna abali by the way twawadde mu kyalo ngamba webale kusomesa naye bannaye no program si yakutumira mutusonyiwe program eba yakusomesa omuyaŋŋayi nagamba seeka gwe nosomesa essaawa namba wadde tutunumirako kati mwenna mbatumidde ab'erutembe enzalwa abaana b'erutembe abaana bataata b'erutembe mwenna ng'omanyi olina akakwate ku lutembe kutumidde. Ekisookera ddala adamu sadaqatun ala almuhtaj min al arham, ekiragira ddala nti omuntu tayunga mu luganda. Adamu sadaqa okugaana okusaddaaka obutasaddaaka eri abeetaavu ab'eŋŋanda. Buli wootasaddaaka n'otawa baŋŋanda zo beetaavu mwana wattu oba toyunga luganda oba toyunze luganda. Agamba fa ba'du al-usra fiha aghniyai, mu families ezimu mulimu abagagga, mu families ezimu mulimu abagagga. Wa ma'a dhalika naye bwekityo tajidu anna fiha fuqara almuhtajin, naye era osangamu mu mbeera yemu fiha fuqara muhtajin, osangamu abaavu abeetaavu. Families ezimu zirinamu abagagga ate era kyesera kyekimu nosanga nga mulimu abaavu bamiskini nga beetaavu. Farubbama tasluhum almusaadatu min al-abaid, naye nolabanga bano tabafuddeeko kubayunga wabula nosanga ng'oyo omugagga awaanu ayamba abantu ab'ebweru abali ewala naye nga bano abooluganda abaleseewo tabayambye. Nosanga oli ng'ayina abaana abamulekwa baweerera naye nga tabayinaako kakwate. Okuweerera mulekwa egimu ku mirimu emirungi kwe kuweerera mulekwa naye nga tamuyinaako kakwate, era tubagamba mubaweerere mubayambeko. Naye ekyennaku nosanga nga mu famire ye mwennyini mulimu bamulekwa ng'ate bo tebasoma. So kitegeeza ki? Tetugaana kuyamba beewala, wabula sookera kuba n'ab'okumpi. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala we yali amukubiriza, we yali amugamba okukola da'wa, yamugamba fa andhiru ashirataka al-aqrabin, sooka kutiisa bano ab'eŋŋanda ze abakuli ku lusegera, abakuli okumpi. Abakuli okumpi bw'olina okutandika nabo. Kakati buli woogaana okuyamba okusaddaakira ab'eŋŋanda zo, kabonero kankukulana oba kiba kimaze ffe tulaga abalala nti mwana wattu ono tayunga lugaano no yeekutula ku famiri. Tubalaba mu kwanjula, mu mbaga, mu mikolo. Waliwo omwata atulendinze ennyo ku social media, basatika bangi bamwogeddeko. Yagenda kuwasa mbalala n'atwala ebintu ebitalina, naye kuba baali bamuwerekeddeko agamba omuwalimu, n'amugamba omulaba oyo agenza okuwasa bino byonna ebintu byatutte ti maama we asabiriza ku muzikiti. Maama we abeera yali mukyala ali ku muzikiti, ali mu muzigo, talina waabeera. Naye ng'ebintu byatutte mu kwanjula embalala biyitirivu, seeko ono kyamulema okutegeera. Omuwalimu eyali mu konvoyi yali amuwerekeddeko, n'akomawo ng'abawalimu we tutera okukola, n'atandika okunoonyereza. Yagenda okkizuula nga mu butuufu ye maama w'omusajja eyabadde embalala, eyakoze omukolo ogwasudde ebitooke, ogwamenya emiti, naye nga maama we embeera gy'alimu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
nabwe kityo abantu abatuvunaanyizibwako betulina osooka okusaddaakira bebenganda zaffe. Wetugamba abenganda tutandika na maama na taata, abo sooka obawe ojjengokka baganda bo basisita bo paka ku baana baabwe oba ku bazzukulu baabwe. Naye ogenda otya okuweerera omwana gw'otamanyi nako n'olekawo w'omusaayi gwo? Abantu bangi banoonya fees, abaana baabwe tebasoma, abaana baabwe tebagenda kukola bibuuzo finals naye nga lwa $5,000, naye nga ye haji y'omu ayina abalala abaana 3 baweerera, naye bano abasisita be 2 abatagenda kukola bibuuzo nga mwana wattu, nga n'omutyamuti agamba waaye haji tasemberekeka, kati namugamba ntya nti nno neetaaga nsaddaakireyo. So obutasaddaakira baluganda abali mu bwetaavu kiraga bulazi nti nno gwe toyunga luganda. Ayunga oluganda akola atya? Asooka kusaddaakira baŋŋanda ze, asooka kusaddaakira maama, taata, basenga, bakojja, bamaama, n'amanya nti na afamire nina bye mbawaddeko, olwo n'alyoka afuluma wabweru. Ensonga endala eraga nti nno omuntu tayunga luganda adamul ihdai imma bukhulan wa imma intiqada, okugaana oba okubulawo kwokuba nti nno omuntu tawa birabo, okugaana okubaako gwowa ebirabo, okugaba ekirabo kyawukana ne sadaka oba okusaddaaka. Ekirabo omuntu aba tali mu bwetaavu, bimaana aba mugagga oba ayina ssente zo oba ayina biki, naye gwe n'omuyiiza n'ogamba kakati wenna kana akalabo, era n'omugamba kino kirabo kyo. Kati kyekirabo saate sadaka omuntu amala kuba mwetaavu, ogamba nti mu butuufu musajja mwetaavu, kamuwe amale obuzibu bwe, naye ono aba talina kizibu kyonna, wabula olw'okuba nti oli mu kuyunga luganda n'obaako akalabo konna k'omuwa. Kati agamba okubulawo okwewa ebirabo imma bukhulan, nti oyinza okugaana olw'obukodo. Mulimu abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala nga yabawa embeera y'obukodo nga bakodo, okumanya nga bakodo nga nabo ku mibiri gyabwe bagikodowalira. Mulimu abantu abatuuka nga n'emibiri gyabwe bo bennyini nnyini beekodowalira. Allah amuwadde ssente naye olw'obukodo, nti olw'okuba bwamuyitirirako nga tasobola kugula lugoye, kugula ssaati ya $1,000 lwa bukodo, lwa bukodo, nga n'essaati ey'o$1,000 tagigula. Kati ssaati ey'o$1,000 yaki agula zino ezibeera kuki, ezibeera ku wirubaalo ez'essatu, omusanga mu wina ali mu kusindikagana ku zino zebayoola ne zigenda waggulu ne zidda lukumi rondaawo, nga naye ali omwo wa bukodo. Kakati omuntu eyatsukusa okukodowalira omubiri gwe ng'osuubira ayinza okukodo, anaawa atya munne ekirabo, anaawa atya muganda we ekirabo, oba sisita we, oba senga we, oba maama we? Nabwe kityo kiyinza okuba nti mu bukodo wa imma intiqada, oba nga yenzikiriza ye nga zembeera ze alimu kiriwe n'abawa bajja kozesa ssente ze bandoge, sijja bawa ssente ng'ebyo byakkirizaamu. Bi anna al-mawsul laysa bihajatin wa annahu rubbama yafhamuhuma khata'u bi anna hadha ma a'taahu illa li annahu ra'a alayhi atharu al-hajj. Olw'okuba nti nno omwetaavu ye oba omaze omulabako akantu konna, oba omaze omulabako athari, obubonero obulaga nti nno ono mwetaavu, naye ate okugaba ekirabo aba talina bwetaavu atalina bwetaavu na bwa kintu ekyo, naye buli w'omuwa ekirabo mwana wattu ekirabo ekyo ky'owaddeyo kyongera okugatta oluganda. Kyatugambye wa ma'lum anna al-hadiya, n'ekimanyiddwa mazima ekirabo tajlubu al-mawaddatu, kyongera omukwano n'okwagalana.
kyongera abantu okwagala n'okuba ab'omukwano okwolesa amahabba amahabba okwagala nabo wakati waabwe haji kati mugenda Makka Allah yenna gwasobosezza n'atuuka e Makka ku mukandala funayo obulago bwoleeterako banno boolese Uganda oliwo n'omuwakala newe gunaaba musaalo ng'abadde asobola okugwegulira ng'asobola n'okugula ogw'ebbeeyi ogusinga gw'omuwadde naye wona ogukwata nga waguze newe ziba 2,000 n'omugamba haji munaye nabadde Makka webale kunsabira naye guno omusaalo gugwo nkusaba ogukkirize kyekirabo ajja kuguwa valiyo wajaga mwana wa tata bulijjo njagala bwotyo olaba amahabba ago wegeeyongedde muganda wa omwana wa nnyabo ajja n'ebigambo bimubule olw'ekirabo bambi kuba ebirabo tebabisaba wabula oli yeerowooza bwerowooza n'agamba agundi yeetaaga y'ekirabo ku lukintu nakino kyankoledde mu bulamu bwange Allah ayisirizza ku ye okuba nti ndi mweno yeyandeeta mu kibuga kati ndi bulungi bisimillah kana akalabo kamugwana nabwe kityo omuntu yenna mu families omulaba talina kirabo kyawa munne kabonera akalaga nti omuntu oyo tayunga luganda kyovula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba tahabu mwewe ebirabo tahabu mujja kwagalana so kalabo kano olaba omuntu akuwa buwika sweet just kanusu 10 n'owulira nga amahabba geeyongedde mwana wange andeeteddeyo ka sweet just a mere sweet yekanusu 10 oba 2 olw'okuba nti kirabo ekiba givudde gy'oli mwana wattu omukwano gweyongera nabwe kityo omuntu yenna atawa munne kirabo atagaba ku birabo kitegeeza nti nno tayunze Uganda. Namba 3 adam tazawur baina al arham obutabaawo kukyalira kukulambuligana wakati w'abooluganda okubulawo okulambulingana oba okwekyalirangana wakati b'oluganda farubbama mundu al ayami washuhuri wassunun walam yara al arhami ba'duhum ba'd nabwe kityo osanga ennaku nga ziyiseewo ng'ennaku nnyingi washuhur n'emyezi ne gijjanga giyitawo wassunun tutuuka ne mu myaka emyaka ne giyitawo 1 2 3 4 5 10 walam yara al arham ba'duhum ba'd naye ng'ab'eŋŋanda n'eŋŋanda tebeerabyeko nga tebasinkanyeeko tewaliiwo alambuddeko ku munne tewaliiwo alambuddeko ku munne Allahu akbar walillahi alhamd. So okubulawo okulambuliŋŋana n'okukyaliriŋŋana kamu kukalaga nti gundi toyunze Luganda, toyunga Luganda. Tuyina kukola ki? However much we are busy, newankubadde tuli nnyo tetukyayina budde naye ofisanga wakadde oba ku weekend oba lunaku lwa Juma n'olambulako ku b'eŋŋanda zo oleme kulabikamu abo abakutula Oluganda. Era wonootuuka oba waakolera n'otuuka n'omubuuzaako mwana wattu ajja kugamba nti agundi ayitirako ku dduuka n'amuuzaako, era naye wonootwala ebbanga nga toyitirayo kijja kumuwaliriza akkubire kasimu age nga tokyayitako ku dduuka nga sikyakulaba muganda wange naye gwe wali wammanyiiza ebigambo ebiraga nti nno muli bumu ajja kugenda abyogera ng'abikugamba osobole okutegeera nti ekyennakolanga
munnange muganda wange yakisiimanga. Nabwe kityo okubulawo okulambulingana kimu ku kiraga nti nno tetuyunga luganda. Tulekerawo buli omu okwesibira mu bikomera, tulekerawo buli omu okwesibira mu muzigo gwe. Omwezi ne guggwako, omwaka ne guggwako nga tolambudde ku baŋŋanda zo. Gendayo balambuleko, ojjewo kiri ekiraga nti okutula oluganda. N'ennamba 4 adamu musharakatul arham afrahihim wa ahzanihim. Adamu okubulawo mushakaratul arham, okwetaba n'ab'eŋŋanda zammwe, afrahihim mu masanyu gaabwe, wa ahzanihim ne mu nnaku zaabwe, ne mu nnaku mu manaku nga banakuwavu we babeerera ekiseera nti nno Allah abawadde emiswiba, babeera banakuwavu. Kakati buli wooteetaba nabo haja agenda fumbiza mwana, gwe obeera bize. Yakoze shukuru nga avudde e Makka wabadde China, egyo emikolo ebiri tolabikako, agwejo gyonna gya masanyu. Oba oliawo nagamba kakati ngenda kusala akiika y'abalyaba nti era toliiwo, egyo emikolo 3. Oba oliawo afiiriddwa era gwe atagenze kuziika, ezo nnaku afunye ebizibu, bizinesi zikyesaanyeewo, gwe atagenze mukubagiza. Mwana wattu kabonero akalaga nti gwe toyunga luganda, era kabonero akalaga nti gwe okutulawo oluganda. So twetabe mikolo, twetabe mu mikolo gya famire, mu masanyu ga famire tugeetabemu. Ate era kyekiseera kyekimu tugezeeko okwetaba ne mu nnaku we babeera nga balina ebizibu. Ebadde ennamba 4 okuba nti omuntu takola ki, teyeetaba mu masanyu na nnaku za famire. Namba 5 ekiraga nti omuntu tayunga luganda, adamul huduru ila al-ijtimaa'i al-arhami, okwebulankanya nga famire eyina meeting, in kana lahum ijtimaa, we baba nga balina ensisinkano ey'enjawulo, gwe ne weebulankanya. Abantu bangi beebulankanya, twebulankanya. Meeting z'embaga tolabika, meeting z'okufiirwa gwe wuuyo, meeting za kigo, buli kimu n'ekyakkirizibwa mu busiraamu n'ogamba nti ekyo bid'a, ekyo kiri haramu. Naye ng'onoonya kasekeso, onoonya kwegawe bataakulabireko, gw'onoonya nsobi zokka. Mwe twabadde juji twali mu meeting, omusajja agenda kusoma mulyango, kati kye kyali kimusomesa omulyango. Twazze mawuledi ng'ate alaba ffe tetusoma mawuledi. Eri meeting gigendemu, omwogere bye mulina okwogera, omale otambule okole eki, omale otambule ogende. Kakati buli wogaana okwetaba mu ijtimaa, mu nkuŋŋaana za famire, oba mwana wattu toyunga luganda. N'ennamba 6 adamu wasulul aqarib, okugaana okuyunga ab'eŋŋanda zo, illa idha wasaluhu wa hadha fi lhaqiqati laysa wasila wa innama huwa mukafiun fi hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu. Agamba nti okubulawo okuyunga illa okujjako ng'onaayunga ddi idha waswaluhu, eryo yamuyunze. Kyalinda erya onaamukyalidde gw'alina okukyalira. Wa hadha fi lhaqiqa, nabwe kityo mu mazima, laysa nuwasilu wa innama huwa mukafiun. Okwo tekubeera kuyunga, wabula ebaala nkolagana. Wabitegerekeka, yeba nkolagana gy'olina n'omuntu. Weesanga abooluganda balina enkolagana ey'enjawulo, balina enkolagana mu bizinensi, balina enkolagana mu bintu ebyo ebya bulijjo, ng'enkolagana yaabwe nnungi. Kakati eyo enkolagana weebeerawo, ate si kwe kuyitibwa okuyunga. Okuyunga kwe kuliwa? Kwe kuli nga tewaliiwo nkolagana.
muganda wo mwayawukana mwafuna ekyabatabula buli omu nakwata TV nolaba programu eno ogamba naye lwaki siteseddamu n'omukubira kasimu oba n'omukyalirako ku mulimu oba ewaka okwo kwe bayita okuyunga. naye ono goyina naye enkolagano okwo tekuba kuyunga eyebeera nkolagana kuba temuyinamu butakkanya bwonna muta bizinesi oba bizinesi zitambula bulungi buli kimu fabiha wa ni'ma. mu hadithi eyo mbaka sallama kyatugamba laisa alwasil tayitibwa muyunzi bilmukafiun nga waliwo enkolagana ennungi walakin alwasil wabula ayitibwa omuyunzi alladhi idha qata'ta yoyo nga mwana wattu webamukutu idha qata'ta rahmahu webabanga oluganda lukutuseewo waswalaha aluyunga wafuna obutakkanya ne kasimu nayunga kasimu olw'obutakkanya obwo ne buvaawo nagamba nsonyiwa kale sijje nadde ntegeeza n'ebirala nga we tumanyi engeri omuntu gy'asobola okwetondamu ombaka okwetondamu n'abeera nga ensonga eggwa. nabwe kityo ensonga ey'omukaga gye tulabye okubulawo adamu wasulul aqarib okubulawo okuyunga ab'eŋŋanda nga ab'eŋŋanda ezo balina ki balina problem. n'atugamba nti ensonga endala adamu da'watahum ila alhuda okugaana oba okubulawo okubakowoola ab'eŋŋanda zaffe okubategeeza Allah subhanahu wa ta'ala ila alhuda bajjende oba bajjene eri obulungamu bimaana families naddala e Uganda nga ze tulina kizibu okubulamu omuntu atali musiraamu kizibu ddala okubulamu omuntu atali musiraamu abaffe abafamire yo bameka be bawakakolako daawa kale bayinza okuba tebannasiramuka naye information wagibatuusaako okubaga nti bannaye nno musiramuke kubagamba nti no bannaye nno obusiraamu yeddiini ennungi yeddiini ey'amazima yeddiini etaliimu kakikya yenna kubusabusibwa kwonna mujje musiramuke. ani yali akikoze eyo yeddaawa naye kakati tetufuddeeyo kukola daawa ku bantu baffe basiramuke. ekyokubiri daawa adamu da'watuhum ila alhuda okugaana okubakowoola okujja eri obulungamu. olwaleero buli famire ezijjuddemu obutabanguko okuva mu malogo ne mu shiriki abalala amasabo batandise gazimba ku ttaka ly'abakitaabwe lye baasikira ne bannaye muli babi nga taatawo tewamulabako ng'alizimba nga taatawo tomulabangako waasamira bw'omwana oba omuzzukulu n'olyoka ovaayo omuteekeko essabo omuzimbeko mutandika osamirirwa okwo. naye kakati buli wewabulawo daawa okukowoola abantu okubazza ku bulungamu abafamire mwana wattu tuba tetuyunze luganda awo nno okubakowoola okubazza mu gundi ennamba eyo edda nnyo kufa abawalimu abava mu famire ezo. n'olaba famire ng'etandise gundi agenze musabo ne gundi yabakowoola n'oti okuyimirira ku makubo g'abiri olw'okuba akikola muganda wo olw'okuba akikola mutowo mu kifo ky'okuyimirira obagaye bannange salaamu alaikum wa rahmatullah Hamza Murushidi Busurwa mumanyi bulungi era mwana wange nze muzaala naye mulekerawo okuzimba amasabo kumaki n'ovaayo n'obulungamu n'obategeeza n'obubi obuli mu shiriki nga tonnaba nakugamba nti ogenda lisuula oba ogenda kulikoleezaako akabiriiti sooka obabuulirire sooka obasomese omugambe nti ebyo byosinza tebiyinamu kyebigenda kukola omukowoola dde ku bulungamu. si kyekyokka wa adamu amuruhum bilma'rufi
n'okugaana okubalagira okukola obulungi, wanahihim anil munkar, era n'otabaziyiza kukola bikyamu. Ebyo byonna biraga eyako akanyomero kaffe bawalimu. Kuba Allah atugambye kuntum khayra umman ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khayra umma, mwaba wali mumwe kibiina ekisinga obulungi mu abasiraamu. Ukhrijat linnas, ekyafulumizibwayo eri abantu. Mmwe kibiina ekisinga okubeera ekirungi, Allah kye yajjayo n'abawa obulungi obukirimu nga bwe bulungi obwo bwe bw'obusiraamu. Kati Allah atugambye ta'muruna bil ma'ruf, kyekibafuula okuba nti mwe musinga ta'muruna bil ma'ruf, mulagirira okukola obulungi, mulagirira okukola obulungi, era ne muziyiza n'okukola ebikyamu. Abantu mukola okumanyagana, ekintu ekisasinzo, ekintu ekimu kyembagira nti kirungi. Abaana batataguni ne balaba batataguni n'abeeno ne balaba obonna bonna kukola bulungi, n'olagirira abantu okukola obulungi. Ta'muruna bil ma'ruf. Naye waayimiriddeko ku magulu ga abiri oziyiza okukola obukyamu nti bannanga amasabo nedda, tususse ensalo, n'obasomera obubi obuli mu shiriki n'obubasomesa. Kubanga omuntu waategeera ng'omaze omukowoola okudda eri obulungi, ne byabadde akola ebikyamu byennyini yabyesaanyirizaawo. Tekikwetaagisa kuyita bakamera, tekikwetaagisa kudda wali mu lujjudde agambe nze essaba eryange eriirino na bwe kityo mbivuddemu. Ye kennyini asobola obyesaanyirizaawo kuba ategedde amazima, ategedde obuluŋŋamu buli ludda wa. So basiraamu, buli oli waagaana okukola da'wa, buli waagaana okukowoola eri obuluŋŋamu, mwana wattu aba yeetemeddeko ttaka. Kitegeeza omuntu oyo tayunga luganda. Basseeko oba bashekati mu famire be basinga okubaamu abatini, be basinga okubaamu abatini. Bashekati basheeki mu famiri batini. Kakati mu abatini mubeerenga mukola omulimu ogwo ogwabatumibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mulongoose famirizi zammwe, muleme kwawukana bwawukanyi buli kaseera. Kati buli wogaana obatuusaako message da'wa, mwana wattu oba toyunga luganda, oluganda luba lukulemye. Allahu akbar, Allahu musta'an. Abasajja abaali bannaddiini, bajjajja, olwaleero abaana baabwe abamu bazzukulu baabwe bazimbako masabo, wa ma'a dhalika bagabazimbako nga ne bamaseeka bamu famire omwo batunula gamba aba baana batutama, aba baana twabalabirawo abo bato baffe. Kati muto otugamba bawo abalabirawo, kiki wakolawo ng'otandise okumulaba? Otandise okumulaba ng'ava ku layini, omukozeeko da'wa. Ye watyanga byakola ye tamanyi nti bikyamu. Gw'olina obimuyigiriza, omukoleko da'wa, osooka omusomesa obubi obubirimu, then ajja kutereera bulungi. Naye wetugaana okukola ki? Buli wetugaana okulagirira obuluŋŋamu, mwana wattu tuba tulagirira bugunjufu. Nabwe kityo tulagirire ab'eŋŋanda zaffe okukola obulungi, tulagirire ab'eŋŋanda zaffe tulagirire ab'eŋŋanda zaffe okukola obulungi, era ab'eŋŋanda zaffe tubaziyize okukola obukyamu bwonna obunaabatuuza mu muliro jahannamu. N'ekirala ekiraga omuntu tayunga luganda, tahzibul aqarib,
wa tafriqihim, okuteeka mu family n'ateekamu obubinja. Si kyekyoka, wa tafriqi, n'okubaawulayawula. Mulimu abantu Allah bo be yawa mu family nga bo bakavuyo, bo balina kutabula butabuzi, talina kyalireeta kiri profitable kitwatwala mu maaso. Yaleeta biremesa, aleeta bijerega, aleeta bikakkanya, nabwe kityo buli yenna aleeta okwawulayawula mu b'eŋŋanda. Abaana bamama gundi ne beeyawula, ne bamama gundi ne badda eri, abajati gundi ne badda eri. Naye ng'abireese muntu ogwa aliwo ategeka buyinja, ebibinja ebyenjawulo mu family, batuuka okulwanagana lwa muntu omu. Toteeka njawukana mu family, toziteekamu bubinja binja, toziteekamu family, togiteekamu kabinja konna. Eyina kutambula ala siratul mustaqim. Family oyina gitambuliza, kifo ky'oteekamu obuyinja giteeke ku mustawa, giteeke ku kkubo eggolokofu. Tema kuzijawulayawula, obasanze bali bumu. Abalala bava babweru w'amatala w'amayanja, asanga bano Abaganda be bali oke, n'abayiwamu awo obusente n'atandika obubataagula. Buli omu n'aba nga takyasobola kubuuza munne. Lwaki? Lwakuba nti nno twesembereza, lwakuba nti nno twawulayawula mu family. Twawulayawula mu family. So Baganda bange mwenna abatulaba ku GTV, tulekeraawo okuteeka obubinjabinja mu family, n'okuleeta olugambo olunaayawula mu family. Nga gw'oliawo olutambuza lugambo, lwaki ye olutambuza? Ofune ani akusasula? Gwenga okubeera gwenga ekikusanyusa family kubanga teri wamu, nga bali scattered, beetemyetemyemu. Nosanga abasomeddwa nga Haji yafa oba Seeka yafa, naye nga buli maka gasoma dduwa. Hajjati n'abaana be basoma dduwa, buli omu ng'asoma dduwa ye, naye nga tetugaana. Hajjati gundi woba otegese tegeka edduwa, naye bonna bajje babeerewo. Naye n'okwebuuza tebeebuuza, waliwo yabateekamu obubinjabinja. Ekyo nno nsonga ngiruddeko, kubanga abasinga mwe tusinga otutambulira twawulayawula mu famirizi zaffe, tuzitaddemu obubinjabinja. Batulwanire entale ezaffe ze tumanyi ez'omuntu nga tezikwatagana na ku ddiini, n'endala ziba tezikwatagana na kyalo. Ne lwaki oteekamu obubinja mu family musajja we? Lwaki oyawulayawula mu family? Tokwawulayawula mu family n'oteekamu ebibinjabinja, kimu kukiraga nti gwe toyunga Luganda. N'ekisembayo ku nsonga eno gye tuliko ey'olwaleero, ebyoleka okulaga nti omuntu tayunga Luganda, isaatun ila al-arham bilqawli wal fi'li, okunyiiza ab'eŋŋanda zaffe, kunyiiza ab'eŋŋanda zaffe bilqawli n'ebigambo, wal fi'lu
n'ebikolwa. Tokola kikolwa kyonna kyokakasa nti nno kigenda kunyiiza muganda wo, kireke. Tokola kikolwa kyonna kyomanyidde ddala tya ekyo wenkireeta famire tegenda kuddamu kubeera bumu. Famire kyo wenakikola famire egenda kutaaguka. Ekyo bambi omubaka sallallahu alaihi wasallam, omugenyi waffe, omubaka waffe omulungi nabbi sallama atulabula ku nsonga eyo. Tetunyiizangana wakati waffe. Tokolamu lwaki ekibanja omanyi wonoyingira mu kibanja kya munno ajja kunyiiga awo wajjewo olutalo, oba abamuboogera bigambo ebyobusagwa, nobaako ekigambo kyoyogera mu miitingi, muli mu miitingi yakwezza bujja naye gwe nojja n'ekigendererwa kyo nga kyakwawula n'okubawo ekigambo. Allahu akbar. Ababadde batuuse mu 70% mwana wattu ne baddamu kwawukana bupya, naye ngaekyo ekigambo badde osobola okyerekereza n'okimira olw'obulungi bwa famire ne mutambula, olw'obulungi bwa famire n'okubeera obumu, mwana wattu ne mutambula. So tuleme kwogera bigambo birimu butwa kuba famirizi zaffe, kuba eŋŋanda zaffe, n'abafuula nti nno mmwe bamesenja b'ebigambo ebyo. Ebimu newekibanga kituufu, by the way, newekibanga kituufu naye sooka opimepimemu, kigenda kulaga wa, kigenda kuleka kitya famire. Olabanga wonna okyogera wadde kituufu, famire egenda kweyuzaayuzaamu, pulize ekyo kimire kireke tukyogera. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, oyo yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza n'olunaku lw'enkomere, falyaqul khayran, kisaanye ayogere ebirungi byereere. Yogera ebigambo ebirungi gyebiri, tusobera kubimalayo. Mubirireetinga ku famire, bakuwadde omuzindaalo oyogere. Lwaki toyogera ku bulungi bwa famire? Tinaye bannaaye temulaba nti tuli basanyufu? Kino ekintu kibeere ebigambo bwe biti ebirungi ebibazaamu amaanyi n'obumu. Bakasa sallama n'agamba nti awuli yasmut, waba tabirina birungi byakwogera sirika. Bwe tuula wali oweze ennamba, ensonga weena ejjanga yakuwanika mikono owanike, naye nga toyogedde kigambo kyonna kigenda kusattulula na kwonoona famire ebadde obumu. Walfi'il, n'ebikolwa abamu bye tukola tebireka famire zaffe nga tuli bumu. Omuntu gwe wanyagirako ettaka, famire emu mutudde ku ttaka lya yiika 3, yiika 2 nga kwe mutudde, jajja wammwe oba n'alireka, bakitammwe ne balisikira, bakitammwe ne balireka, kati liri ku bazzukulu. Naye omuzukulu omu ate n'ogamba nti kati lino lyonna ettaka lyali lya jjajja lyonna nditwala, naye nga liriko bakitaabo, liriko bassengaabo, liriko ekyo ekikolwa kyogenda okukola ekyokulibba, kikolwa kibi, kigenda leka famire ng'etaaguddwa. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tubeere bumu, ayagala tutambulire wamu, tayagala tubeere nga tuli scattered. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo mu ddalasa yaffe ey'olwaleero tulabye ebintu omuntu byakola
byoge ebiraga nti bwe toyunga Luganda n'ensonga endala gyeziri osobola ozitunuulira omaze olaba puroguramu eno naye nakino kikola ddala amanyunga Oluganda wendya emmere ng'omwana wa muto wange atudde wali ddala Oluganda amandi yunze tugezeeko nkutira omwoyo gwange n'ejammwe okuba nga twewala ensonga ezo bakubiriza nga nange seerese eyo tuyunge nenange kyebayita okuyunga twakinyonnyola kwe kuyunga ekiba kikutuse ekiba kikutuse kyekiyungibwa so tusonyiwagane kuviira ddala mitima gyaffe darasa yaffe eneddirira biaunillahi taala tugenda kulaba asbaabu adamu silatu rrahim asbaabu ensonga semasonga adamu silatu rrahimi ezituviirako oba eziviirako abaana Adamu obutayunga Luganda ensonga semasonga eziviirako abaddu ba Allah obutayunga Luganda zonna ensonga nazo nkulu twetaaga tuzitunuuliremu obanga onoobanga olina obunafu mwemu kuzo weetereeze babu tawba maftuh omulyango w'ekwenenya gukyali ddala muggule osobola okwenenza Allah subhanahu wa ta'ala ne jjajja waaba akyaliwo abazaala ffe betuyita bajjajja baffe ogende ofukamire wagambe mujjajja ekindeese kino nakino nakino tusobole okutambula insha allahu taala so tujja kulaba mu darasa yaffe neddirira asbaabu adamu silatu rrahimi ensonga semasonga eziviirako omwana Adamu obutayunga Luganda tetujja kusukkako olwaleero paka omulundi omulala nga Allah akkiriza insha allahu taala ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذو الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. sigadde nze muganda wammwe mukwano gwammwe mutabani wammwe Sheikh Hamza Murshidi Busulwa, president wa Kigoloba Matali Group Limited. Annetaaze ng'olina omukolo kwanjula mbaga mukolo gwonna shukuru abagenda e Makka tubasaba mutwesige tujja bawerekerako batwala ku kisaawe ate era tujja kuba kimayo bi'audillahi ta'ala nga muva ku kisaawe mutwesige mutuwe emirimu twambala bulungi yes tujja beera nga naffe tubaweereza bulungi ekyo tusinkana omulundi omulala insha Allahu ta'ala. Badde Hamza Murshidi Busulwa ne muganda wange Rashid Kiwanuka ku kamera ne Hadiyu Muhammadi wamune Sheikh Senkai gye balinnye eyo mu control room okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.